Saidi eri eyasumika ekulu ne mubulaba situgiddako nnyo esinga okukwatira naye tujja kusaba abakungu bayo ate baleme kusemberera gasumi era n'okwebaza mwenna bakungubazi bannaffe. Manyi Daudi yagamba nti Mukama ye musumba wange era ntwala ku mabbali ag'amazzi amateefu era akomyawo emmeeme. Twambaze abaana, twogerere abaana, tukuuma abaana, Mukama tukwegayirira. Yajja Katamuzeeyi Musebeya waali azaala Ssaalongo ssebo yoyo. Wange kusasa okulaba nga walibadde osobola okukola byonna naye Mukama tulina okukkiriza nti ezo zennaku Mukama zetegekera abaana era tulina okukkiriza nti ate abaana bamalayika ba Mukama ekyo nekyongera okutukunya newakubaddeyo abalongo baffe batuvuddeko naye tumanyi nti bagenza okubeera naazo Mukama ye yamanyi ebuuzo ebingi bye tuyinza okwebuuza mu kaseera akafaana kati ebyo tubirekera Mukama kubanga abeerawo okunenya naye nsaba honorable ina okukkiriza bukkiriza nti Mukama bwati bwe yakoze sirabadde ogamba nti ishara waliwo oluusi lwe bakikozesa nempuliranga ennaku ekutte ng'olyassa omwana we mu bugenderevu n'ogamba nti ishara noga nedda ekyo teyaki Mukama si bwe yakoze eki si bwe yayagadde naye mumbeera efaana bweti ogenda ne weebuuza noga kiki ekyalibadde kikolebwa ekitankolebwa oba kiki kye tutaakoze ekyalibadde kikolebwa n'okkiriza bukkiriza nti Mukama bwati bwe yakoze eki bwe yayagadde lwako omwaka guno ekkanisa ya Uganda yakuwaayo okubeera omwaka gw'abaana era ebirowoozo byaffe biri nnyo ku baana ekintu kyonna ekikwata ku mwana kitukwatako nnyo ennaku zino kubanga abaana bimuli bya Mukama banetunuulira abaana abo ya Makamu baana bimuli bya Makamu
baana b'otunuulira n'owulira nga naawe bakukakkanyiza n'owulira essanyu olw'okubalabako obulabe. So tubasaasira nnyo Ssaabawere naawe. Akaseera kano si kaseera kangu, kaseera kazibu nnyo 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 ng'abakkiriza kubakwasa kukwasa Mukama. Kuba tulina okukkiriza nti Mukama yaawa ate Mukama ojje. Olulimi olwe tuyimbye lugamba nti Katonda lwe lwazi lwaffe. Omutuuka mu kiseera ekifaanana bwe kiti. Kigambo ky'okufa n'ateekamu nti nno ebintu by'omu era muzikirize nyagule simusa abajibe azuwa ng'atwegatako ebinisa eby'entambula sebo bishop abalongo kinali nsinga okwagala gwe kennyini okimanyi wansabirako buli lwe nafunanga omukisa okwogera eri abantu baba nga bafudde bato bamalayika ekyo kwengumidde okufa kwabwe nga bato babadde tebalina kibi seera basobola tebagenda kuki naye ndi mwetegefu kulwandeetafa ndi mwetegefu okukolerera eggulu okusobola obbasiika sikikole sirina mukisa gwonna okusanga abaana bano abaana bano babadde basaba nga naye bagenda mu Sunday school baana bannaabwe babeeyulira waabwe nga abalekawo olumu olw'olutalo olubeera mu Sunday school. Ennaku si nyingi bakeera wano twasabe ku Sande waliwo Reverend w'ekyabakadde yazze wano n'atusabira yajjanga azze kundaba ne mulaba ne musiibula bwe yatuuka eyo n'asanga abalongo n'asaba akomewo ne tukkiriza kubanga abaana badde baniriza abantu okusinga naffe abakulu nga kizibu nnyo okujja wano otamanya baana abo kubanga buli kimu babadde bakikola nga balina feva eya Mukama. Mukama tebamubuuza yasobola nakigezaako kumubuuza naye ekisinga obukulu mu byonna sigenda kukoowa okusiima ekkula liyamba mu kiseera ky'obulamu ate era nkyakisaba era munsabire zeewo abaana bange ebiro byonna ebyandibadde binnemi ekyo kyekirabo Mukama kiyamba nendabako era nenzikiriza kwasinda gye nabajja walala yali Saala Livia naye Mukama we yageze tetuyinza muwakanya kino kigezo eri okukkiriza akkiriza afaanana atya. Oddwaliro omusawo yambuulidde mu bafudde ankyali Kampala naye buli kyonna ekyabadde kisoboka mbeebaza abasawo bagezezzaabo. Abaana bano tegubadde muzeeyi gwabwe gende babadde baagala nnyo emmotoka okugenda abaana bange bonna nembeera bweru Joseina gwe nayogedde naye wenabudde meeting kyannemye okusobola okwogera ki n'abaana naye kyengenda okusaba bakungubazi bannange mukkirize okufa kyategekebwa Mukama n'aweereza omwana we n'amyaka Yesu gy'anaamala oba ne Yesu bwe yatuuka okuva mu bulamu bw'ensi tewali gwe beebuuzaako bw'alimalawo kiseera bwe kiti mu butegekere n'afiirira ffe aboonoonyi era abakyayonozi
mu kiseera kino nsazeewo nzikirize embeera eno okuvaamu ngiveemu nga nzikiriza okukolera Mukama nkigenda okusasula ebirungi abaana bano ebakoledde naye tubagumya kizibu nnyo naye kyaze tulina okuguma muganda wange wavudde mu kabineti nga nkulaba saawa zabadde nga ndowooza 10 nga tetumanyi kiriwo kuba Ssaalongo mutabani wange ne Nnaalongo twasiige ne Ssaalongo olunaku lwonna jjo okuva ku makya okuva ku ssaawa 10 mutabani wange ono n'abavubuka bebabeera atera okutukamu nawulira amutubidde ku masimu n'abaddamu naye olunaku lwajjo omwana ono yatudde okuva ku ssaawa 4 okutuka ku ssaawa 10 nga talidde kyamisana nga tuli ku mirimu nine neebuuza nti nze nneho sirina kubuusabuusa abaana bano bajja bakubanga bali mu ggulu sirina kubuusabuusa era nga batulaba batusaasira mpozi ffe abali wano abasigaddewo sirina kubuusabuusa Omukama yabatuwa alina pulaani gye tuli naye kati essaawa eno okumanya nzibu nnyo wadde nzibu nnyo eri ffe abazaala abaana abazukuza abaana bano naate nzibu nnyo eri Ssaalongo ne Nnaalongo nsanyusa okulaba nti mukadde waffe twamutumidde Bishop twamutumidde ng'ali ku puroguramu ya mumaka gano gabangambe nammwe mwenna abadde bano kuba mwenna muli wano mukulaajana basaasidde nnyo olw'ensonga eyatuuseeko tumanyi tewaliwo obumbe telulaga tuyinzaga nti okufuna notiisi ojja kubeera wano ne bigwa bugwe naye kyewuunyisa nti ate olekawo abakulu ab'emyaka 9 baati ate n'otwala bano nga bagenze nga bajja nebagenda naye ekyo yenteekateeka ya Mukama wabula tulaajana naye nga tumanyi ndowooza tewaliwo nsonga tewaliwo road blocks ezibadde mu kkubo zigaana abantu baffe bano okuyita ne bagenda eyo fenna gye tusuubira okugenda babadde tebeetaaga kuwa kyayi kasigala abo abakuma road block bayitewo ndowooza tebabaddewo nsonga ebagaana ate nga balaba bamanyi naffe fenna tukubye emikono nga tugamba nti abo bokka bagende eri Mukama waffe batubolereze era ndowooza batuuse dda bwe yagambye batudde eri alina bwalaba kituli olwekyo bajja kutuusaayo mangu